Ababaka ba Palimenti Allan Ssewanyana wa Makindye West ne Muhammad Ssegirinya wa Kawempe North bakomezeddwa mu kkooti ewulira emisango gya bakalintalo n'abatujju eya International Crimes Division Kololo mu maaso g'Omulamuzi Alice Komuhangi okusobola okugoberera emisango egivunaanibwa. Mu kkooti ababaka bano babadde bayambibwako bannamateeka baabwe okubadde Shamim Malende okuva mu Malende and Company Advocates, Alaka Evans n'abalala. Malende ategeeza Omulamuzi nga abooludda lwa gavumenti bwe bataamuwa ku bujjulizi bwe bagenda kwesigamako mu musango guno ekintu ekikyamu. I'm not able to proceed today with the marking. More so, Your Lordship, it's not just about the marking. I should be in the know. What am I marking on behalf of my client? Bannamateeka bemulugunyiza kkooti olw'abalamuzi mu kkooti y'e Masaka okwesubabba omusango kkooti eno gye balagira okuddayo baguwoleze era nga ne gibuli kati teguweebwanga olunaku lwa kuguwulira era nti buli mulamuzi agutya. Bano era bategeeza nga ab'amakomera bwe batabakkiriza bo nga bannamateeka kwogerako n'abavunaanibwa. We've never had any private moment even for 5 minutes. Even 1 minute. Even 1 minute with our clients, because when we are with them, the prisons are around and it breaches the confidentiality which we intend to have with them. We are not people who want to commit an offense. Abamu ku bawawaabirwa baagala abajulizi ba gavumenti abagenda okubawako obujulizi nabo basooke bakwatibwe nga nabo bwe bakwatibwa. Kwesigamako ne lawyer wange kubanga njagala ensonga zange kkooti ya ssemateeka nayo yennyini ezinyonyoleko naddala n'akawaayiro akakwatagana ku nsonga y'okubika abajulizi ate abagenda okutuwaako obujulizi. Bannamateeka bategeeza nga bali mu kukola kusaba kwa kkooti okutaputa amateeka ku nsonga y'okukweka abajulizi. Oludda lwa gavumenti Richard Birivumbuka akkiriza nti babadde bakola nsobi obutaba Malende ku bujulizi era kino bagenda kukitereeza. My Lord, there was no reason why we couldn't serve a person in her capacity, not only a lawyer, an advocate, but a honorable member of Parliament. There could have been just a small mistake, but my Lord, we shall rectify it. Mama Ssegirinya n'akuba amabeere buli lunaku. Taata wa Ssewanyana musajja alina emyaka emeka naye ajja wano mu bulumi. Semfuma Josephine Senti yakusakidde eggulu lino.